Olwaleero amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo, minisita ow'obutebenkevu Jim Muhwezi ne minisita w'empisa n'obuntubulamu Rose Lily Akelo bakomezzaawo empapula zaabwe ezibakkiriza okwetaba mu kamyufu k'ekibiina ki NRM okuvuganya ku bifo by'omubaka mu bitundu byabwe. Jessica Alupo ng'akomyawo empapula ze awerekeddwako abawagizi be ababadde bakuba emizira oyinza okulowooza nti omuntu waabwe awangudde. Alupo yeegwanyiza kuddamu okukwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Katakwi. Oluvannyuma ono asunsuddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doi. I have come here to pick the forms to express interest to contest as an NRM member of parliament. I have also come today to be nominated to contest internally with my sisters as an NRM member of parliament for Katakwi district. Wabula asambaza ebigambibwa nti yatandika okutiisatiisa abantu bonna abavuddeyo okumwesimbako mu kitundu gy'ava. There is any report on intimidation of my opponents in Katakwi. I would like to assure the country that that information is not accurate. That information is misleading, and whoever is peddling that information should be ideologically rehabilitated. Alupo asabye bannakibiina okwewala emivuyo mu kulonda kw'ekibiina nga bwe gwali mu kalulu k'abassentebe ba NRM ku byalo. Very free and fair election process of the internal party elections of NRM, and I call upon all the candidates who are going to register to participate in the NRM internal elections to be very calm during the procedures, to be very peaceful, and work towards the unity of the people during the elections. Ye Muhwezi kw'ossa ne minisita w'empisa n'obuntubulamu Rose Lily Akelo bagamba nti beetegefu okuweereza abantu baabwe singa ekibiina kibawandako eddusu n'abalonzi okubassaamu obwesige. 3 of us have been nominated and now we are candidates to go and compete with the rest of our sisters and brothers. Once again. And I look forward to victory. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong tegeeza nga batagenda kukkiriza ffujjo na busibufu bwa mpisa mu kamyufu kaabwe. We are going to do our best to make sure the campaign is as free and fair as possible. We shall not tolerate indiscipline. We want to give a chance to each and everybody who is a candidate. If you lose, it will be on your own. The party will always declare the winner. Okusunsula kw'abasatu bano kubaddewo olw'okuba nti baliko emirimu emitongole gye babadde bagendako. Okusunsula kwa bonna kwa kutandika ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja ng'olunaku lw'enkya akakiiko lwe kakomekereza okukwata empapula z'abo abeegwanyiza okukwatira ekibiina bendera ku mitendera gy'omubaka wa paalamenti kw'ossa ne ssentebe wa disitulikiti.